Ebikanga bwe bizze bigwa ku mazzi naddala mu nnaku enkulu, abadigize we beeyira ku biici ez'enjawulo okulya obulamu. Mu bbinu lya Ssekukkulu ya 2016, abantu abawerako baafiira ku biici ez'enjawulo mu bitundu by'Entebbe. Okwerinda sibuti, ne poliisi kyevudde esalawo okusinkana bannannyini biici, ebbaala ne kiraabu ez'enjawulo ezisangibwa Entebbe ku nnyanja Nalubaale, abakyakaze gye basuubirwa okudigirira mu nnaku ezengedde. Olukiiko lugendereddwamu okutangira ebyandiguddewo. Tulikolaganira wamu nga ttiimu Entebbe Sub-District, Police, SFC, Marine, AVIPO, okulaba nga tukuuma abantu baffe okubeera nga tebafuna buzibu mu nnaku zino enkulu. Mu lukiiko luno, David Ndawulanga y'ofiisa wa poliisi akola ku bikwekweto, ategeezezza nti bannannyini biici n'amabaala olukusa lw'okuba n'ebivvulu balina kulusaba Ssaabaduumizi wa poliisi yekka. We are expecting to have a show. We expect you to have been cleared by the IGP's office. It will trickle down to us. Mu mateeka agateereddwawo, abato si baakukkirizibwa kulinnya mu mazzi, so nga n'omukulu yenna anaaba yeesiya amagengere bw'aneetantala okulinnya mu mazzi wa kuvunaanibwa. Bw'owulira nti omwana we alina okuwuga, mutwale mu swimming pool kuba eriyo ba stewards, eriyo abantu abasobola okubalabirira eyo, naye eri ku beach tekikkirizibwayo. Mu mazzi omwo bataddemu maaka omuntu watasobola kukola ki kuyisa gamba nti agende ewala ennyo. N'olwekyo n'abantu b'amabiici tubakubirizza okulaba nti babeerawo okutunuulira abantu abafunye obuzibu mu mazzi. Ebyokuwuga byakukoma ku ssaawa 11 ez'olweggulo ku biici zonna, nga n'amaato aganaawungula abadigize okubaalira ku mazzi gajja kuba aganaweebwa olukusa, ate nga nago gaakulondoolwa poliisi y'oku mazzi. Ndowooza 11 abantu balina okuba nga amazzi bagaamuka, baveeyo tukole ebirala. Okusanyuka tekitegeeza nti olina kubeera mu mazzi. N'ebiriroliro ebinaatulisibwa oba ziyite fireworks zirina kuterekebwa mu mikono gya poliisi okutuusa ku lunaku lwe zinaatulisibwa ziryoke ziweebwe abagenda okuzitulisa. RDC w'Entebbe Wanjuki alabudde nti bangi bwe bateegendereza amateeka agateereddwawo ennaku baakuzimalira mu nkomyo. Bwe tukwata tetugenda kumuta paka nga omwaka guweddeko oyo mu February wajja okubeera nti ateebwa. Ng'abantu ab'enjawulo beeyambisa ekibuga ky'Entebbe okuyingira n'okufuluma eggwanga, ab'ebyokwerinda bakirabye nga kisaana byongera okunywezebwa mu kiseera kino eky'ennaku enkulu.